أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من كل شيطان وهم ومن كل عين لمة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الله تمويباز الله تمويباز يا butukesereza mu nkeesa ennungi eri abamu nga ekituufu tukeesezza nga bwe twabadde tubusuubira bwe bukedde. Ekyo tukimwebaza. Ate ne tumwebaza abamu embeera yatukeeredde si ffe twabukeesezza wabula bwatukeeredde. Twebaza Allah ku bulungi ne ku bubi nti alhamdulillahi ala kulli halin. Allah yeye nakwebazibwa nakutenderezebwa ku buli mbeera gy'asazeewo okuteekako. Wonna olina kwebaza ng'omukkiriza. Okkiriza mukama wo kyaba asazeewo nti kwolwo bw'ojja okukeesa oba okuwungeeza embeera eyo gyebaze, kubanga oyinza okugiwulira nga nzita eri obulamu bwo tekusanyusa, naye ate munnange bw'ogumiikiriza ekyo mukama wo kyasazeewo ng'omanya nti embeera z'abagumiikiriza ozewangulidde, kubanga agambye nti inna allaha ma'a sabirin. Allah ali wamu n'abagumiikiriza. Ate n'agamba nti wabashiri alladhina agamba atya nti basanyusa abakkiriza. Wabashiri sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Omuntu bw'ogwako musiba nga bwe twamanyira wano nti kikola mu kufa ekigambo ekyo, naye nga kya buli musiba, naye ettutumu ly'okufa lye lyasinga tukwata omubabe we tusinga okyogerera. alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Omuntu omusiba singa gumusazeeko n'amanya nti twava eri Allah gye tujja okudda, bino byonna bibye. Twava eri Allah nga yabitupulaningira. Bwe bibeera nga bisazeewo munnaffe alugendeddemu, ffenna gye tujja okudda. N'ogumiikiriza. Ate nga munnaye ne bw'oba togumiikiriza era olina okugumiikiriza. Kazaala alamula nti kufa nti ogumiikiriza batogumiikiriza ogumiikiriza, naye enniyayo ekumisiza okusinziira ku by'oyogedde n'obutasiima. Ate oli akkiriza n'asiima binniyaati, innamal a'maalu binniyaati, ate yakifunyeemu, naye nga mwenna mugenda kuziika omuntu y'omu. Abamu bamufunyeemu eri Allah olw'obugumiikiriza bwe balaze n'okusiima Allah kyabakoledde, kubanga akikolera n'abalala. Abalala ne bagamba nti okufa weekuli naye si bwe kuti si bwe kubeera. Ate alina amagezi abamanyi enfa bwe zibeera. Enfa zirina kkala ssebo. Waliwo abantu abagamba nti kuno si kufa kwereere. Si kwereere. Afudde tukkiriza naye nedda. Tiye tukyeyongerayo, kale mugende gye munaakoma mujja kutuuka ku gye tuliko. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bwe kuba nga si bwe kubeera, kati kuzze okupya. Okupya kulina okujja. Allah akwata buli kaseera, kulla yawmin huwa fi sha'n. Buli lunaku abeera n'embeera mpya. Kakati eyo empya gwe gy'olabye eyo etali ya bulijjo nti tambula n'eyo ekituufu ekutuusizza kweri enkadde gy'omanyi gyetuusa abalala. So nti Allah bw'aba atusazeewo nti kyemuja byafudde nti ye inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ye azze wa mukama we, ekizibu kye tumweraliikirirako byatutte bimumala.
oli dogano tunulira omusajja nga akuba munne naye ng'amukuba kumutta kituufu era n'amutuusako kumutta bakuba ng'ekigenderera kyabwe kumuleka ng'asirise era ne bakituukako ono n'asirika n'asamba ye n'agenda awo nabo ne bassa ekikkowe nti awedde tutambudde naye biwedde oba otandise olugendo olupya ku mazambi go ne ku misango gyo guno gwo wano omuwangudde naye asse biwedde mbadde ngamba nti ku misango gy'oyongeddeko fayiro empya obutamanya bukuluwoozesa nti awedde era mukuggwa ne mutambula ne mugenda mukimukoze kiwedde naye mwerabidde nti mugguddewo fayiro empya ku misango gyammwe gye mubadde mukalaakalana nagyo emitonotono kati mugenze emisango eminene kituufu afudde era takyalina kyayinza bakola ebibye biwedde mubimaze naye nsuubira nti mulina kye mutandise ekipya wadde wano nga mulina kye mumaliriza mu ndaba yammwe wali egendereza nnyo gwatta munno ng'omukuba nga emmeyayo yakumukuba kumutta nti tulina gye tulaga okubuuzibwa ku buli kye twakola nga tusinziira mu aya ze tujja tusoma bwe tuba abasiraamu ti faman yamal mithqala dharratin khairan yara omuntu akoze ekizito wange empeke y'akalo nga kirungi bajja kikulaga era okifunemu nabwekityo waman yamal mithqala dharratin sharran yara bw'oba ku nsi wakolerako ekibi ekyenkana obuzito bw'empeke y'akalo ekyo ojja kukiraba sikakasa nti ojja kiraba bulabi nga ku ttivi otambula ogende wabula ojja kiraba okisasulire waliyo amaanyi leero gayina n'ebisse obiyina okuba n'agwa n'asamba n'afa n'okwata omulala naye tebiwedde nnyini muntu oyo gy'ali ng'atera yennyini gwe abeetaaga naye wali mu ofiisi ye waliwo abasinga amaanyi abakusinga abajja nabo okukola kyokoze abajja okukola kyokoze munno abatusingako si ffe tusembayo tukyatambuza ekigaali ky'obulamu kikyeyongerayo waliwo waakulinze mu kkono n'afudde okukusongamu nti yoono okusongamu likuli abav buli abaavu wali abaavu waliyo obudde bujja kukya naye kyali badde nga twewala nnyo okukola bye tutaasobole kwogerera twali badde twewala nnyo okubeera ensonga ejj'omuntu mu budde omuntu asobola okweddako mu ngeri ez'enjawulo naye ekigambo okumujja mu budde kyakwogerera ate siwuliriza ono avudde mu budde oyinza okuva mu budde mu butuufu ng'obadde oteekwa okuggibwa mu budde osobole okubeera nti umeetereera kubanga mulimu omuntu attibwa nga ddala mu butuufu abantu mu kufa kwe bawonye muwone kuba enduulu singa evuga ku kyalo nti waabo bakkiridde ente z'omusajja 3 bazibaaze kaakati gwe bw'oba ofiiridde mu mpakasa ey'ekika ekyo olidde nga bw'okola kiro banno ente bazibaaga misana gwe zibaaga kiro ez'abanno waliwo enfa naawe gyoka abaganda baga nti akafa omukkuto tekaluluma okululuma nti tekalina kyekabanja kafudde mu bwenkanya akati nga tumaze okutegeeza emyoyo gyaffe nti tweyise bulungi inna allaha yuhibbu almuhsinin allah ku nsi kuno ayagalako abeeyisa obulungi tuzze tulaba seeka ani atayagala kumuyisa bulungi kubali ku nsi kuno gyali nga bw'oyagala bakuyise bulungi naawe waalifubye nnyo okulaba nti by'oyagala ne banno bye baagala kyova olabanga omusiraamu baali bamunnyonnyola oba omukkiriza nti la yuminu ahadukum tati kizira omummwe kuba omukkiriza owannamaddala hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi omukkiriza omutuufu owannamaddala ateekwa kuba ku ddaala
ebyagaliza muganda w'ekyo kyawulira nga naye kyayagaliza omwoyo gwe ako kapima buki ako ye mi'yar al-iman lupimo lwa bukkiriza naye nga lukulimu owulira gundi omwagaliza kyeweeyagaliza nti byonna njagala nzembe mbe nabyo obukkiriza bwo buliko eddibu eddene tonnaba kuba mukkiriza la yu'minu ahadukum tannaba kuba mukkiriza obukkiriza obwannamaddala omuntu oyo gwolaba seeka atambula hatta yuhibba li akhihi okutuusa lwawulira ng'ayagaliza muganda waaniwa muntu munne ma yuhibbu li nafsihi kyawulira nti akyagaliza ki omwoyo gwe ekyo baakituwanga lwe lupimo genda buli omu weeteeke ku lupimo olwo oli mukkiriza nti ye olukoba lukutuuse oba okyabulako obukkiriza babutugobyemu wavuddemu obulina naye si bujjuvu olina obutundutundu bw'obukkiriza omukkiriza owannamaddala atuuka ku ddaala eriwulira nti kyayagaliza munne ekyawulira kyeyagaliza kale masala bataddewo ekinaala owulira nga munne omwagalizaako etaano nga bw'okaagala teeka bujabi omanye ekizampo zimwe zezibabula ate wabilmithaali yattadihu abawarabu bagamba nti wabilmithaali nti omuntu bw'omukubira ekifaananyi yattadihu ebintu oba obitadde mu kasana kyobulanga Qur'ani yonna bifaananyi ekifaananyi kireeta okuteeka ekintu ekibadde bambi si buli muntu nti asobola okuleeta ebifaananyi era Allah oluusi agenda naawo neyennyamira nti watilka al amthaalu ebifaananyi nno biibyo nadribuha linnaasi tubikubidde abantu wama yaqiluha illa alalimun naye ekyomukisa omubi ate era abamanyi be babitegedde so nga ate bibadde byabatali bamanyi kuba abamanyi olwedde bategedde nga tebalina kifaananyi ne tugenda tukokomba abatali bamanyi bo bategeerere mu kifaananyi naye ate wama yaqiluha illa alalimun ate abamanyi ate beeyongedde kutegeera ate okusinga we babadde nuurun ala nuurin yahdillahu li nuurihi man yashaa oba mukitegedde kati mbadde sinayogera kinaala buli omu abadde alina byalowooza ng'ate bifaananyi byawala nnyo ebiyinza n'okumugaana okutuuka amangu ku kyetuwagala naye benjiyeewo ekinaala mujabi n'aseka kubanga akirabira ddala mu kidaala nga kigabwa Sheikh Mujabi bw'oba gw'ogaba ogabira mu ngero nti omugabi teyeeseera oba ogabira nti ma yuhibbu li nafsihi ma yuhibbu li nafsihi gw'oliko oba oli ku nnono ya Buganda ndi omugabi teyeeseera agw'okubaaga akawadde kulya kaakati muve mu ngero za Buganda tutambulire ihdina sirata almustaqima katudde ku mawuledi tuli ku lusaniya ebifi bisatu tuli 8 olupimo lwa imaani olutalya lwaki oluzinisa ngekiti kyabadde kiteebedde mu kamada kiteebere mu ggwe imaani olukoba nalukuwadde olukoba kadde olwaddemu okwesiba olukoba ddala mu butuufu owulira nti ekifo ekyo kikyo omu oba ogenda kuyuzaako oludda omukkiriza ayuza oludda bonna ne bagira ki kuba bonna bakyagala naye oli agaabugane nti kino Allah yageze ate ageze ng'omaze kuluzinisa lwaki toluleseeyo mu kugera okwasoose lwaki okugera kuli okwasoose okutaddeko okugera okwokubiri akayi ndowoozawo kitegeerekese ate ekisaba Allah atuteeke mu bantu abakkiriza kyova olaba nti definition z'eddiini zino zanjawulo waliwo Allah omubaka we yatubuulira okukkiriza bwebika ebyenjawulo kakati aya endala negamba nti qalat al arabu amanna abawarabu bajja balejja neimaani bagitembeera imaani etuli bubi ekweya ku ttaka bagambe lam tu'minu ekiyitibwa imaani tekibeeranga nako mu bifuba byammwe wadde walakin naye kikulu mugambe kulo aslamna tukyali ku levo ya busiraamu
walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum ekiyitibwa iman tekinnayingira mu mitima mukyali ejjana busiraamu ate mukyayina ekisookerwako imaani emala gatuukwako. Al-iman huwa ma waqara fi al-qalb kyekyo ekintu ekyakkalira edda mu mutima wasaddaqahu al-amal nene bwiru nekitumbula. Imaani esinga kulabikira mu bikolwa si mu bigambo naye ate obusiraamu mu bigambo era bwogiraje nti wasiraamu se nti ashhadu an la ilaha illallah ndikuzajja musiraamu katulinda bikolwa tukakaseeko imaani. Mukyalina ashhadu wano ku mimwa babasiramudde walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum imaani ebeera eri mitima gibeera munda nga bw'omusajja yakumya omuliro mu bbulooka nga gukyali munda wala tegunnaba kutumbula bweru babuuza ziyidde tezinnajja lwaki bateekayo waggulu essubi eriraga nti munda zikoze eki essubi ero teryaka mbu Sheikh Dawah yasinga otumanyi mbu teryaka nga zonna tezinnagiraki kakati imaani mu mutima ebeeramu naye waliwo bagirabira mu bikolwa ng'etumbudde ebweru awo ne bagamba empale yagitemye nti imaani yayingidde ate ekirivu yakyakikalakata tennatuukawo. Obupima imaani bulabibwa mu bikolwa wasaddaqahu al-amal ma waqara fi al-qalb mu mutima mweri netuuka n'okuvuluja ebweru wasaddaqahu al-amal emirimu gyokola negiraga kyekyo naye obusiraamu kasago ga nti ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan asiibe kati okusiiba mulimu gutukakasaako ki omusajja yasiramusa ki ate kati n'okusiiba asiiba eyo imaani. Kakati imaani erina ebitundutundu ebijja bigiraga nti kiki imaani mweri naye tennajjula. Imaani ejjudde balyoke basaanikireko akasaanikira n'omusajja etuuka ku ddaala nti la yu'minu ahadukum tannaba kuba mummwe mukkiriza wannamaddala nti akantu kajjudde tukasaanikire hatta okutuusa nga mu byajjaakola tulabamu ekintu ekikulu kyekiriwa yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi tuganti ekyo okakasa poloti yoweeri oyagalawo banno bazimbewo ebyo bya poloti binyini naye kati tusookedde ku bino ebyokulya oba tokitegedde ogenda kuwangatto. Kakati ate obusiraamu bwo bulina definition mu busiraamu nyingi. Almuslimu man salima almuslimuna bilisaanihi wa yadihi ti omusiraamu alabikira nti olulimi lwe terukosa banne naddala abasiraamu banne olulimi lwe alukuuma ku ddaala ery'obutabaako musiraamu munne yenna gwakosa qawlan wa fi'lan pozzi n'omukono gwe okuba nti tegunyiiza muntu yenna mu kusayininga ebicupuli mu kumukuba kumusongamu kumukangakanga naye bannanga ani musiraamu bwe baliga nti abasiraamu mujje nga tugenda kweyiwa bangi tugenda bangi naye nga akasunsula kagenda kutusunsula kyoli musiraamu nti yekiraga ng'ate gw'obadde ovuma banno. Waqulu linnasi husna bwe muba mwogera munoonyeeyo ebirungi bye mujja okubuulira bannammwe. Waqulu linnasi husna omubaka agambye nti nno man kana yu'min billahi wal yawmil akhiri bw'obanga okkiririza mu Allah nti oli musiraamu owannamaddala omukakasa nti gyali era ajja kukusasula n'olunaku lw'enkomerero owukkiriza falyaqul khairan tukwegayiridde gwe akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero oyogerenga ebigambo ebirungi naawe kyoli muntu mukulu kye bayita ekirungi okimanyi. Waqulu linnasi husna nga naawe weyagala bwogere naawe bulungi fuba okusengejja yadde oyina bibi byereere weewole. Waqulu linnasi husna teriyo mu nsi muntu ayagala kwogera naye ebintu bitajjanza.
ate abantu waqula lahu qawlan layyina noonya ebigambo ebitajja muntu mu mbeera ebigonvu bya Allah bw'atutendeka naawe otunuulire bwe tuyimiridde tuli ku layini oba twapaala oba twetaaga okukomawo ne bw'oyogera obulungi anakkiriza ajja kukkiriza ne bw'onoobwatuka ng'eggulu atakkiriza era tajja kukkiriza naye waqulu linnaasi husna abantu mufune akawoowo mu njogera mwogere ebigambo ebirungi walaw kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik ekyo kyaliwo fa bima rahmati min Allah linta lahu Allah yakuteekako rahma n'osobola okubeera omugonvu mu bikolwa mu njogera abantu be wawangaliramu baali bakabyo nga bantu bampisa balina aljafwa basajja bakambwe naye Allah n'akuwa rahma n'osobola okubawangaliramu ng'ate olina luyuna oli flexible embeera bw'etambula bw'otambula naye ekyo kikyatwetaagisa naddala kati ffe abasiraamu tulina obukambwe twabukopya okubalokole kyajja oyinza okubwatuka kale kanti abange waqulu linnaasi husna kubanga ne bw'onoyogera mu bukkakkamu ne bw'onoyogera ng'oleekaana byonna bisobola okukutuusa ku kyoyagala oba okutegedde ti naye sheekh mujabi kale akati twagala tulabe Kulaani etugamba ki Kulaani tewaagitegedde Allah asaasire bikuwa surati Araf tujjukanye tulabe nyini nsi ki kyagamba 95 awo 94 nyini nsi agamba ki bagambe tugamba nyini nsi nyini environment nga ne mu environment naawe mwoli nyini gwe kakuleeta kuna agamba ki eno ensi tesookedde kuffe bambi muswadde ezeebeerako abantu bangi olwaleero nga kwoli enkya toliiko awo woosula enkya wagenda kukyamawo abantu abalala ababadde n'ebintu ku nsi Allah atubuuza nti kamtaraku be mutadde mu ttaka mulowooza balese byenkanawa min jannatin wa uyunin wa zuru'in wa maqamin karim ebifo ebyebbeeyi wa na'matin kanu fiha fakihin ebifo bye babaddemu nga bajakala naye kati bamunoonya bwe badde balira empuuta tarabawo Allah yayawunzika n'agamba nti kadhalika nno bwekyo bwe tujja okukola naawe wa uratnaha qauman akharin waliwo abagenda okubeerawo abalala nyini ensi kubanga yagamba nti wama ja'alna libashari min qablika alkhulda nze tonnagako omuntu wabutava wano kati mujabi yagamba nti nze sijja kgenda wallahi ojja kgenda shi'ta am abaida yagala oba toyagala ojja kgenda oba oli mulongoofu oba oli mukyamu ini Allah ngatukangakanga nti takukangakanga akubuulira ki akukangira ddala omanyi okukangakanga n'okukanga byanjawulo ono akukangakanga aba takukanga asaaga naye Allah takangakanga akukangira ddala tirimu bagenda kukuzingazingako n'emikono gyo bakuteeke mu katanda bakuvuge la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah wolikakasiza nti yali takukangakanga waliwo yali amulemyeko wano waliwo yabuuliza mu aya endala simanyi oba onoogiraba yagamba hal tahissu minhum min ahadin au tasma'u lahum rikiza mulaba bwe yannema okutwala gwe mumanyi gyali gindi mumwinayo gwe mumanyi nti mu nsi gundi ensi zisoma ebyafaayo bisaka agenda ng'onyumya mujabi abadde asuumusiddwa ngali ku ddaala lya Allah gwe tolina we watuuse bisaka agenda gwotudde katonga ajjudde
babisaka bava kuno abasajja babadde basalimbira mu mbuga ya Allah bagenda gwe toyina naye wali osalimbidde banakuleka batwala ngobya ngowe sigadde bakolera neeri basinziira kati mu ofiisi zeri ne baweereza eno zi message bisakata naloosayo n'omu akyali ku kibalo ndowooza ngobya yakivaako kati yatandika okukola abantu bagendayo n'emitwe gyammwe ne mugiteeka mu gy'abalala olw'okuba bambala bulungi nawe osobola okwambala nga ye ate n'ataddira mutwe gwe guteeka mugugwo gwe tebuyinza kera kumakya ng'oguza ebyambalo by'abamaseeka ng'oliseeka mu njuyo ne bakuba ebifaananyi nogenda ku whatsapp ne balaba seeka naye nga balaba byambalo naye nga bituddemu muve ku byambalo omutwe gwo gukozese nga gwe nti omufu ali gindi kati yatukolera ku bizibu byaffe bisakata nnova ku layini akyali mu kuwoza tannatandika kukola ndewusa n'atandika nga omwaka ogujja akyayanjula mpapula eri mukamaawe naye ye ngobya yamala yatandika okukola era abantu bagendayo ne bava gye bavudde mbawona naye mujabi baakuwa omutwe ogwo ddala afala taaqiluun obusenga obulimu amagezi bonna busiiringe Allah kyavaabu am ala qulubin aqfaluha ku mitima kwe kuli amakufu agaagaana okwegula ddala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun bye bazze beziringa nabyo ebikyafu byagenda ne bitalaza amakufulu kuli tiwali kyali kisumuluzo kya ddiini kisobola kuggula kufulu eki kintu fi qulubihim maradun obutalavu bwava nawo kati balwalira ddala emitima mirwadde Allah n'agamba kad aflaha yesimye man zakaha ayiya amafuta mu kisumuluzo nekita gw'osanga agamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah oyo yesimye obutalavu abuyiyeeko butto manye ekufulu eba yatalagga ng'onootero gisala ono nakuwa amagezi nti oliwako butto weesimye ayeemu butto obutalavu ne busaanuuka ne weggula agamba ki nyina ensi alina byayagala otubuulira wano naye munambuulira 94 suratul A'raf munambuulira ddala ddala Qur'ani eno seeka mujja bitulabye kubanga mu myaka 10 emabega tubaddewo ate 10 ekiddako lwaki oyagala okukozesa obubi akaseera kakatono kano lwaki 10 ekibaddewo tubaddeewo 10 ekiddawo tojja kubaawo lwaki emyaka gino enkaaga ogifiirwa ng'omwana w'essomero abadde omugezi naye bambi ng'empisa ayinambi lwaki weeyisa obubi okufiirwa amagezi go laba bwafunyisizza omwana w'abandi olubuto ne bamusira emyaka 7 agenza okuvaayo nga takyategeerekeka ne tayimingi zakyuka so nga yali wakuba dokita oba minisita lwaki weefiiriza akaseera kano akatono kakufiiriza ebyengero ebinene by'obadde ogendamu ekyo nno nakyo kifaananyi naye oba kiyiseewo mukyozezza ne mukiraba oba kikyali mu negative kaakati omunye ebifaananyi byedda byalingako negative sibirinya oka negative ate bakatwala ate bamala okukozaamu ate ne kafwa ate bakakuttemu ate empewo yakafuuye atubonyebonye nedduniya okutuukako tekinologiya alina byatutaasizza bakakuba nebakakubira mu kinankani mu kisawo munda ate layiti ateekonoonye jaddamu tereera bakube ate noseka bulala ate lulisibwasesi bulungi ate gweyo n'okumwenya bakulagira bulagizi bakulabira eno mwenyamu tereera naye kati bakwokya bwofubutuka kaakati oyo tekinologiya kati katusome eduniya tulwanye nayo gituusa wano mwe musanze ensiike naye tubadde mu boyiro kaakati aya egambye eti audhu billahi min ashaitani rrajim nyini nsi agenda kwogera naye nga wallahi watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla byonna byayogera amazima meereere ogategedde weesiimye togategedde era sigwategeere nnyo
bino byetaaga Allah kuluŋŋamya si levo yakutegeera kuno okwakuno okwawula amenvu ku lumonde. Allah agambye wama arsalna nze situmangako audhu billahi minash agoba ate agenda okuyimirizaawo wama arsalna fi qaryatin min nabiyyin Allahu akbar ku nsi kuno tewali kibuga oba kyalo kye nali ntumyeko nabbi yenna illa okujjako akhadna ahlaha nga bannannyini kibuga ekyo oba nsi eyo oba kyalo ekyo ku nabbi kwali akhadna ahlaha bilbasai waddarra nabatesitinganga mujjukire Allah mutesizi yatugamba tutesitinga nazo ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات naye ebyo byonna byonna ebigezi ebyo byatugamba nja kubagezesa n'enjala n'okutya ebimera biki abantu okufa ebyo bigezo byange ndabe munaategeera ani asse ani aleese enjala ani aleese obulwadde ku mubiri ebyo byonna bigezo byange mbireeta nga bigezo ndabe ebyo binaaba bituuse munaddawa ebyo mbireeta kuntegeera munantegeera nga bwe yagamba walanuziqannahum min alazabi aladina duna alazabi alakbar laallahum yarjiun ebigezo nja kubireeta ebisaamusaamu bishaiin min alkhawf min alazabi aladina obuntu nga busaamusaamu era nga bujja mu bunafu bwammwe ng'abantu kubanga omuntu munafu nja kulondayo wano ku nsi obugezi obunafunafu laallahum yarjiun ndaba oba munaakomawo okukomawo yali ategeeza ki nti munaategeera nti nze aleese kati korona waali laallahum yarjiun naye abantu bategedde nkaleeta nga kasaamusaamu kajja mu bulamu bwammwe ne kalyako be kalidde kalyeko be kalidde si bonna bishayiin bajja kulyamuuko miliyoni muri biliyoni zibalyeko bishayi mu miliyoni nga buna naye ng'ekindeetesezza akantu ako ka korona kagaaye bishayiin bishayi min alkhawf bishayi min aljuu bishayi min alnaqs min alamwal bishayi min alanfus basalekoko ku bantu kati awo wakutte oba mubitegeera binnyonnyola si nsonga naye bishayiin min kulli ikhtibari shayin laysa shay bal ashay min shay nja kujjawo ka percentage abantu bafeeko awo nga miliyoni 10 ano shay miliyoni 12 bishay naqsu min alamwal walanfus bwe naatandika okujjamu nafsi zenjagala miliyoni nga 210 nzitoleko naye akalwadde kajje kalye naye ng'ekigendererwa kyange mukyo laallahum yarjiun العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر سنة ليتا كريا مwenna ekirya mwenna kiri ekiri omulangira omwana wo gw'oyagala kimulidde ekyo sinnaba kikwatako kijja kujja al-adhab al-akbar lanuziqannahum min al-adhab al-adna nja kuleetayo obusaamusaamu buliwo miliyoni nga 2 duna al-adhab al-akbar nga sinnakwata ku kyamwenna kayoola laallahum yarjiun njagala ndabe ekintu ekyo ekinaba kibayitamu banaakomawo ekitegeeza nti leeta luvannyuma lwa kulaba nga mupadde abasajja mutandise okuwasa bannammwe ekyo si nsonga naye mutandise n'okukikola mu kanisa you have transgressed kiso sewage bikomye kati kandeete kansumulule laallahum yarjiun oba oliawo banaakomawo ne bakiryamu kimpukumpuku nga si kyaku rediyo si kyaku whatsapp social media laallahum yarjiun njagala bakomewo njagala bakomewo ate mmanyi bajja kudda bwemanjagadde badda yakimanyi nti mujja kudda laallahum yarjiun njagala bakomewo babadde balaze wati basusse
siyaga kati bakiteekako ne certificate oli n'akikola ne mu mbaga kasimu ne swipe bali ku mbaga ne imaamu n'abawa marriage certificate katuggyemu miliyoni nga 2 oba oli awo bayinza okugobawo ako katonda inna dhalika ala llahi yasir omuntu alina ekingi buli wakwata ng'olaba nga kati eno ensi ye wa allah agiyita qariya ku planeti zaalina obunene bwazo n'obungi bwazo kana akasi olw'omukwano gwange bamuyita sheikh mubi yampeereza ebintu naye nga biri waggulu wakutegeera kwange yali amanyi ntegeera nnyo nga byabubwengula planeti siziri eri empitirivu natundako mutuntu te nga sinawe zitandikira naye nga bw'okompeyalinga akasi kaffe ku planeti ziri obanga alina akapiira k'abaana ku mupiira guno ase n'ogwezannya buno obupiira bw'abaana bwe batunda obuto akatunda akazungu ku mboga niko ebbaka eriya kuba mulimu atajima maama akapiira tebajja kukategeera emboga nga akasi kaffe eri allah bw'aba akoogerako ayogera qariya akaalo kano bakayita qariya omanyi ye omugagga bw'aba akwata tokimanyi nti mu nsi mulimu abantu abakolera omwezi ngaakola emitwalo 15 nga kwe kuyimiridde amakage ne bakadde be yaga nti ntono naye bampasula naye nga gwe bw'oba ogenza okulya tezikumala olunaku lumu oba ozinywamu amafuta ng'olina gy'olaga lennoza kaakati allah bw'aba ayogera nnyini nsi nga pulaneti z'alina kwanaakaffe kenkananga akatunda ku mboga bw'akayita kalya ate waga nti ngenda kutoolako ku kaalaako abantu abamulooza atoola 2 3 atooleramu miliyonizi wakwata wakuwa wasiun mu mannya ge mulimu wasiun mugazi era bwe yali atukudaalira wano ku nsi naye tetwamanya mu hadisi alqudusi yagamba nti law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum obujinni obuli mu nsi muno ngota akasookera ddala ka ibilisi n'abayisembayo naye ndowooza ibilisi oba yeyasooka allahu alam katutwalira nti abantu eyasembayo nage singa mwenna qaamu fi saidin wahidin muyimirira mu kisaawe kimu bwe muti mwenna amajinni n'abantu eryasooka neririsembayo mwenna nga buli omu azza awandiisa ebyetaago bye ku pepa oba mu black book ng'agenda kusoma busomi ng'asoma ebirango buli omu mu bwassekinnoobwe n'ansaba masalatahu byawulira nti bw'abituukako aba amaze wa ataitu kulla wahidin minkum masalata buli omu ne muwa ky'abansabye nagamba uli ayogera ma nakasa dhalika mimma indi shay tewali kinkendeerako ku bye nnina n'akapecca illa mpozi kakusembereza ekifaananyi kama yankusu lmekhyata nga bw'olaba empiso keyinza okujja nako nekakendeeza idha udkhila albahar bw'oba ogitadde mu ocean ennyanja kiri mulaala mwenna amajinni n'abantu nga mbagabidde oyo wasiun oba si wasiun mugazi oba si mugazi ye obugazi bwe bw'obukompeyalinga ne hadisi eyo mu mutwe gwo tegubanduka obugazi ne busigala nga bweyongerayo waliwo alina gibbi oba nduka omuntu nebaganda omusajja omutwe gwayulise yagezezaako okutegeera obugazi bwa allah n'afwa oba muntega kyeŋŋamba kakati gwe bwe weeraba ng'otambula bwoti ovuga pikipiki museeka mujabi otaddeko ebikuta mu maaso otaddeyo enkumbi noga nti ate kiki baaba amaanyi gwogeemanyi n'abakufaanana abakulaba balowooza ogalina naye allah takumanyiddeeko ddala walqawi takumanyangako nti ku nsi kwoli nga naawe bw'otunuulira obubu nga buli ku lyenvu nga buli 2,000 naye nga bulidde buwanise n'amagulu naye nga wallahi tebuliddeeko kwota ya jjiiko naye nga buli kamu kagamba alhamdulillahi allazi at'amana wazaqana waj'alana min almuslimin n'obusangako n'obusuulira n'omunwe gwabo nti bunaaliira okwo n'okwata enkotayo n'otambula
naye nga bugenda kuliira omunwa ogwo wiiki namba gulemeddewo oli kabu ku nsi kuno ate totuukana mu ddaala eryo wabula kusemberezaako Allah akuba ebifaananyi bwe nkuyita akabumba nkuyise kinene era oluusi n'agamba nti bannange raba sseruganda wala tamshi fi l ardi maraha ensi kuno leka kutambulirako olwokuba waguze empale ekukutte nesaati nesaawa gwani ensi togitambulirako maraha ng'ogenda oli amaraha wekkakkanye tolina kyogenda kukola ku nsi kuno wallahi ne bw'onoogaziya emikono tegijja kutuuka mmengo na kibuli era gijja komaokoma tegijja kunaanuuka amagulu gajja komaawo ofiira ki weetaddemu sepulingi omubirizi olusika noddawologatamisheelardi maraha ensi togireeterako maraha marara almaraha ge marara ate olwarabu mulutya nnyo marara togeza okuleetera ku nsi amalala innaka lan takhriqa al arda tolina kigere kyojja kuba wano kibotolewo nga nayikondo wala tabuluga al jibal nayikondo bakisimisa byuma gweoyagala kubotola na kigere wala tabuluga al jibala tula ne bwoneoteekamu bulava bandi tojja kunaanuuka kutuuka kwerigoni akunafuya wansi mu ttaka tojja kulinnyawo okolewo ntaana ate ne waggulu tojja kutuuka mu bibiri kakkada n'agamba nti kale tudde ku mulamwa nze mu bibonerezo bye nsindika ku nsi ti nagambye walanabluwannakum bishaiin min alkhawfi waljuu'i wa naqsi min alamwal walanfus wathamarat ebibuuzo ebigezo ebyo allah atubiyitamu era yabitugamba njabagezesa nabyo naye agambye nti mwebyo ebingi ate ntera okulondamu bino era gye mutera okulaba biriwa ngate tebisookedde ku mulembe gwammwe buli lwe natumanga nabbi ng'omanya wajja kubaawo abakkiriza n'abatakkiriza naye wamakaana aktharuhum muminin olw'okubeera nti abasinga obungi tebakkiriza kitegeeza ki kiddirira nti ntera okunyiiga kati omulembe gwa muhammadi sallallahu alaihi wasallam namulaganyisa nti sigenda guzikiriza n'ekizikiriza ekyawamu naye ate ngenda guleeterangayo ku bubonerezo obutonotono laallahum yarjiun oba oli awo banaategeera nti tudde ku mulamwa agambye wama arsalna fi qaryatin sirinaayo kaalo ke nali ntumidde min nabiyyin nabbi illa okuggyako akaalo ako byawunzikanga bwe biti akhadna ahlaha bannannyini kaalo ako twabatuusangako bilbasai twabakubanga kye bayita albas ibn kathiri bwe yali annyonnyola wano albasai yagamba yusibuhum fi abdanihim min amradin wa asqamin nabaleeteranga albasa nabaleetanga mu mibiri gyabwe n'enteekamu endwadde zizze lwa buki lwa bukkiriza oba lwa bujeemu obujeemu buno bwe tulaba nga butuusa omusajja okusiyaga musajja munne omukazi okuwasa mukazi munne kaakati walina okubaawo ekizza abantu ku mulamwa agambye nti nze situmanga ku bannabbi bonna abayise mu nsi muno ne muhammadi mwali n'abalala gye bwe nalabanga obujeemu nga butuuse ku climax bannannyini nsi eyo nga njagala okubazza ku mulamwa akhadna ahlaha bilbasa emibiri gyabwe twagiyiwangamu endwadde ezitalina ddagala nezigoya basaalumanya ne bannaalumanya kyo si nsonga allah yagamba atya mu aya emu wattaqu fitna mutyanga ekibonerezo kya allah bwe kiba kizze la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa tekijja kukoma ku bakanaaluzaala bokka lwaki abaisiraamu mwetulako ne mugaana okukola al amuru bilmaruf wannahyi anil munkar tulisosolera eri omukyala wa nabbi kyava abuuza anahlik tusobola okuzikirizibwa allah ng'anyiize wafinna salihun
wafiina salihun nga muffe mukyalimu abasaala n'abasiiba. Nabbi n'ayanukula naam ti idha kathura alkhabathu, obwonoonefu bwe bulibanga bwe businga obungi nga bulinnye ku ntikko nti ne basalihiina tulisosolera eri sosola ndaggo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadisi etali emu n'agamba idha arada Allahu, ino hadisi rawahu Imam Muslim inda Ibn Umar, idha arada Allahu biqaumin adhaban, Allah baba yasazeewo okwagaliza abantu ekibonerezo kye, aswabahum aladhaba, Allah baleetera omusiiba gw'ekibonerezo nekibuna man kana fihim, buli yanalimu ku mulembe ogwo. Thumma oluvannyuma yub'athuna ala niyatihim, mu kuzuukira bwe tuli byawulira enneya y'ono yali etya n'ey'ono yali etya, yakirimu oba teyakirimu. Waliwo hadisi endala eri mu Riyadu Salihin omwo yali enyumya ku bantu abagenda okubaawo ku akhiru zamani, bagenda okuzinda kabo gimenyawo Allah abayingiremu abalyewo. Naye bamubuuza suira Rasulullah sallam fakaifa biman kana karihan, omuntu alibeera nga mukrah, ye takirimu takyagala naye ng'akirimu lwakubeera nti embeera yeeriwo. Agamba qala, yagamba yukhsafu bihi ma'ahum, oyo naye agenda kulugwamu nabo. Walakinahu naye ye yub'athu ala niyatihi, enniya ye erimu eyimirira mu ssaawa y'okuzuukira. Olwaleero bw'owulira ekirwadde kino, Allah ali feya. Bali abatongoza ekisiyaga ne bakijja mu kisenge ne mu nsiko ne bakireeta mu lujjudde, bakikolera n'ennaku z'omwezi, luno olunaku lw'abasiyazi, ne makanisa ne bakitongoza e Bulaaya. Endowooza ekiriyo mukiwulira si kyekiri eno kufa abakyakiriira mu kisenge. Fairness of Allah. Ffe tetunnafuluma, tetunnakikolera lunaku. Tukoze ennaku Valentine tumulina, wenenezidde waali, kisiyagazidde tanna tetunamutongoza bulungi. Naye ke tunamutongoza twandigendera mukiri e Bulaaya, kibuyaga ali e Bulaaya. Abaliyo bakwano gwaffe batuga nti ekintu kikyatambula, kasita bakifulumya ne bakiteeka ebweru. Yalla nakati mweyanise ndiye bismillah, kati muwowa musoke ne kakirande ndiye mubawadde marriage certificate nti butereevu, ate kamyati nejjeme nabo nina okujja. Kikuŋŋunda ali e Bulaaya si ali mu Afirika. Abafirika batukuba empiso naye siganye naye baligize balindamu. Kintu si kyaffe tukiyingiramu bayizawe. Tula ku mmeeza ng'oli mukulu okirengere, kikuŋŋunda olaba eno gyali mungi, kijjamu bayizawe bano abajjira ne bakituleetera naye toweibala nti kati Allah bw'aleeta abali n'abatali bali. Idha kasura alkhabathu, obwononefu bwe buli nga mulubakoledde n'olunaku olujaganyizibwako ti nange sijja kukkiriza kuzannyira mu nsi yange bwe mutyo, kubanga mu nkola y'obwannabbi bwonna obuzze buyita abazze bamenya amateeka nzize nnyingirawo. N'okola otya? Wama arsalna fi qaryatin min nabiyyin, tewaliyo kyalo kyalimu nabbi najja n'asomesa nti temukola kino, abantu ne balema ne bakikola. Ila akhadhna ahlaha, teri nabbi yasomesa kulya kisiyaga, abantu bakiridde kuwasa mukazi maama binatambula bityo nga temukoonwako nti nabonerezanga bannyini kyalo ekyo, kontinenti ziri enkulu ezirya. Kati kyoba oyita ekyalo, Uganda kyalo, Africa kyalo, kuba twakutulamu ebyalo. Africa kyalo, America kyalo, North America kyalo, Europe kyalo, Australia kyalo. Kakati ebyalo ebyo byategeera dda bannabbi, kakati bireese buleesi mputu nti abannannyini kyo ngenda kubabonereza. Ekyalo ki? America ne Europe byalo biri kuno baatemaatema ebyalo. Abafirika ne bagamba ffe tetujja kulya, nti mujja kulya bwe mutwalire tujja bba wasini, kale katujja kulya mpolampola, mulire ddala mulujjudde ne parliament. Kandi parliament kiyise
bwe mutakisasibwa sente bannange mukituliisa lwampaka nti kale mulye nimpolampola tokibwamu abatongoza twatongoza naye si nnyo tekinnakwata kati eri gyekyakwata aga nti eyo gyendi kati gyekivudde nenye gyegavwa nga namwe temunakitongoza nyinza n'obutalekaako omuli waakyo wadde nga n'abatalya bagenderamu tuli bazuukiza ku nniya zaabwe nti nze ekibonero kyali kyabali naye nze wantwaliramu adiisi egambye nti enniya ye eri kusosola eri nga tusosola bwe tukebera ennyuma nga eyo tewayitayo migogoro waliyo mulowooza nti bamalayika temuli basawo mulimu abalwana betwawulirako abalwana mulimu abasawo abajja ne balongoosa nabbi ne banaaza omutima gwe nezzamuzamu temwabawulirako ne babuzaawo ate nga tewaliiwo kiwundu abasawo abamanye ebyokulongoosa kakali bwe balikebera ennyuma nga teriiyo lugalo lwali luyiseeyo gwe bali kusosolereyo naye gwe balikebeera ne basanga waawo omoggoka ogenda kubuuka n'akabalangulo bannaye byenjogera bwe biri ate sirina Luganda ebintu ebipya tesina kifunako nnyo Luganda luli awo mu nsonyi bwe ebiyitidde bwe muliba mu bifunye mulimbuulira omuntu yenna eyawa omoggoka emabega nga baali baleeseeyo kufuluma gwe n'oyingizaayo ekintu bamalayika ne bakubayo ettooki nga wafu nga bakuba enema weenema olyeyogerako bweyegezi nali n'enema era babayo abasawo bajawula baawula enema n'embaga kaakali n'agamba nti nze sijja kubasomesa bintu byabihulayira weeri ebifaananyi bye buli muntu bamukubira ebifaananyi ebiriwo agambye nti bwe natabukanga naleeta bilbasai ibn kasiri wanaatugamba albasai ma yusibuhum fi abdanihim min amradin wa asqamin emibiri gyabwe nagiyiwangamu ebirwadde kasita bajeemanga nendaba nti kisusse bali nababonerezanga abamu nembalyawo abalala nabalyangawo nakubwatuka kwa ggulu nakubwatuka kwa nsi abamu nembazikiriza naye kaakati abasinga obungi babeerangawo emibiri gyabwe egibadde emiramu negiyingizaamu ebirwadde anaye n'omubiri omulamu nejjukira nti batugambye nti buli kyemukola fabima kasabat aidikum wayafu an kathir mwaze ebibatawaanya kati mwaze emikono gyammwe so nga ate byensonyiwa bye bingi wadarrai adarra nabaleeteranga ebirwadde mu mibiri wadarra wano darra agamba kima yusibuhu min faqrin wa haja wa nahwi dhalika ebirwadde bye byajjanga nembakuba kye bayita obwavu gwokyasaaga eno levo si kwe tuli tetuli ku Afirika bakugamba ekiri ebulaaya ekirwadde kigazza kampanies ennene zitagalwangako obukyalo bwanga lwa mmindi mirimu giweddewo abantu baavu gwekyali ku capati okyasaaga eno levo kwenzivuunulira bino si ya capati abali ebulaaya batunyumiza emirimu giweddewo abakozi babagobye ku mirimu kampanies ennene ziggaddwawo ezitagalwangawooko okyali ku levo ya capati kale naawe genderamu wa capati genderamu naye gwogenderamu bayirawe sisomesa Afirika kati navudde dda mu Afirika batugambye nti Amerika eyina ennyonyi tezikyatambula mu bbanga buli muntu atya okutambula kati yagula ennyonyi etakyakola mwavu mugagga ennyonyi tezikyakola kampuni zitudde omwo olidde buli muntu atya walanabulwannakum bishayi min alkhawf abantu batya okubuusa ennyonyi bagabwe mugenda mujja kutuleetera temugenda agenda todda ate bwomala okudda bamala kukukebera ne bakukuba n'ebiyiso kakati bagenda tukuba ebiyiso naye twategedde nti ebiyiso bino babitukubira ki abazungu batukubye ebiyiso be bannannyini bulwadde beekube naffe kabatukube kulwabali bannaye batukuba kulwa eno aya naye simanyi mulazitegeera abali ebulaaya mu Amerika ewali ebisiyagadde kabusa batunyumiza nti albasa ebirwadde bibagoya balina ssente bazirekawo wadarra obwavu
abantu tebakyakola emirimu kampani ziggaddewo ez'ennyonyi ezaki ziggaddewo bwavu abantu batudde ku nfeeto ekyo nakikolanga lwaki ebirwadde n'obwavu Allah bituleetedde laallahum yadarraun oba oliawo banaagonda kitegeeza ki nti bakakanyadde obukakanyavu obuliwo bwetaaga kunyigiriza laallahum yarjiun oba oliawo ne bagonda bwe tunaaba tetunnagonda kati baganda lekatuusiza kkala bagenda kugema mukono omulala kakyusa twakava mu siriimu eyo siriimu yali waffe wano mu Afirika kyeyatukola mwakiraba era nga naffe tuwako obujulizi n'obwenzi twali tubuyitiriza we must put a credit where is due bane mu bwenzi twali bubi twali bubi tugwesalire wakula badde twagamba nti wakulela haku walau kana murra mu bwenzi twali bubi bannange akawuka ddala katulumira bwereere kalyanga naalumanya neki naye sebo oyinza okulowooza nti Allah nga wa buyinza abantu bafa bangi naye ate balamu bangi atuulako yagala atuulako miliyoni goza sirimu eridde miliyoni nga mmeka tawezezza mu Afirika miliyoni eziwera 3 kati bali baddaffe badde balatta bulasi kati nabo bafunye baali basekerera ffe naffe tukalina wano naye akaffe kasaamusaamu kagenda okufukutu era seke kali mubuuze abali abalina amasimu mubuuze ku bali eri mubuuze eri gye kaafubutuka banyiniko eno kagenza okutuuka ewaffe kasanze naye naffe twafunako akaffe netukafunira enkoba kati nakano tukayiiya kati baba tufumite laallahum yadarraun kyembamba nyigiriza njagala bategende omanye omuntu bw'omunyigiriza omwana omutongo wabadde omukutte nga abadde akuleetako amalala kasita omala omuvumbagatiraku taata ekyo kyembadde njagala otegedde nzinze ekitaawo kakati Allah ayagala atuuliemu ekigati Allahu akbar la ilaha illa Allah tekyonna kyogera kajjanyi laallahum yadarraun njagala bavemu eddoboozi eridde eka nti bwe yalabanga nga bagonze soma oluvannyuma badalna ekyo netukibadala ekyo twakibadala ngaekitabaddeewo owulidde netuba ekyo twakijjangawo eyo feezi neggwawo neragawa makana sayiati lhasana owulidde embeera ebadde embi ate tugifuula ennungi ne baga nti bukedde eki balabye eddagala ebikoba bizze ARV zizizze tebagenda omwana lumumba ntambula awo n'agamba munne eddagala lya sirimu baalirabye bali ku gaali bakkirira naye omwaliko omule kati eddagala lya sirimu baalirabye bukedde lubaze olwali lubaze Allah kikuŋŋunta muleeta n'atwala baatutte miliyoni ezo ne zigenda ngenda okulaba nga bagonze mutegedde nti baki soma badal n'ekyo netukibadala ekyo netugamba nti eyo feezi ewedde makana sayiati lhasana embeera ebadde embi neddayo neetereera eyo yenkola yensi abawangadde mukikakasa oba nedda embaga neziddamu mwamukebeza nti tekikyetaaga kukebeza abantu bwe balaajana ngenda okulanga tundemukomyewo nti eyo embeera nenjibadala nenjiseera ebbali ebintu nebikomawo abantu ne baddamu naye wentaud naud bwe muddamu nziramu eyo ye kaida y'obulamu bwe muddamu nziramu wentaudu naud bwe muddamu tuddamu Allah tayagala tubonereza naye ffe abantu ffe tumuleeta okutubonereza
tojjukira ekyalo kya yunusu Allah agamba atya ku kyalo kya yunusu nga ningi yamusoma ku jjuuzi yagamba nti falawula kariyatun aya yakumika surati yunus aya ya 98 18 maaso tigala 98 Allah tayagalangako okutubonereza era yatubuuza ma yafalu llahu biadhabikum in amantum ebibonerezo mbina naye mulowooza bwe munaabanga mukkiriza ebibonerezo byammwe ngenda bikola ntya amakulu ngenda kubireka siwe kiri kasa munakkiriza ate wateeka okubanga waliwo ebyokwerinda tiyagaasi gwali naye bwe muteekalakaasi naaba mujjirayo ki nimwekalakaasi mulabe oba okitegedde kati Allah yaga ndi yafalu llahu biadhabikum in amantum bwe munakkiriza ebibonerezo mbiina naye mulowooza nabisukula ye ansa atubuuza mulowooza ebibonerezo ngenda kubireeta nga muli bakkiriza abadan naye mugaana okukkiriza mulabe tiyagaasa anaavaayo embuya mwekalakasi mulabe yinaye gyali kati embeera yammwe yereetera Allah okukolera ku ki inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim Allah embeera tagitukyusiza ffe tumala okukyusa n'akyusa oludda ku luguudo tiyagaasi n'akaaba bwe muvaako naddayo embuya naye ne Qur'an yabalima buli nekutegeera naye obulamu bwe mubuwangaliramu ye Qur'an yennyini muwangalira mu Qur'an naye nga temukimanyi Allah lwaki ayagala tubonereza yagamba falawula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha iman yanfa la yanfa al-fard bal qarya imani ekutaasa si gwe kyalo kyonna naga nti singa mu nsi mwalimu akatundu akakkiriza mu butuufu obukkiriza bwako ne bukayamba wallahi ensi yaliwangadde mirembe naye mu nsi muno sirabangamu katundu kaali kakkiriza illa qauma yunusa sirabangamu bantu baali bakkiriza nga bakkiriza ku qarya basis village basis natunulira abantu ba yunusu nga yunusu amaze okudduka ne bakakasa nti kijja ne baga nti abange tukkirize bonna ne bakkiriza fanafaaha imanuha obukkiriza bwabwe ne babufunamu naye singa ddala tiyagasi naddayo nalingeera okuleeta nga nabbi wa Allah mumuleeseeko effujjo kati ali mu kyannyanja ne baka nti abange nabbi yadduse allahu akbar musaale adduha wiitirire balagala bonna abakulu n'abato Allah n'agamba tiyagasi muzizeeyo fanafaaha imanuha aba yunusu imaani yabataasa agamba illa qauma yunusa lamma amanu kashafna anhum adhab alkhizi bwe twalabanga aba yunusu bonna bakkiriza nga temuzeeyo akyali mu kinnyanja ne tugaa tiyagasi mumuzeeyo benjogera tiyagasi mukitegera mumuzeeyo ne tubajjako ekibonerezo ekyali kigenda okubateeka awali obuswavu fi lhayati dunya ku nsi twali tugenda kukibakola naye bonna bateguka mangu ne bakola ki wamatanahum ila hin ne tubawa ne balya layifu buli omu n'amalako ekisanja kye kati Allah tayagala tubonereza ate nakino tatubonereza kuba yagamba nabbi sigenda kuzikiriza ummayo kuzikiriza nga bwe ndazikirizanga ab'edda bonna wabula nja kuleetanga mu mibiri ekiraga nti siri musanyufu ate kikose n'ensawo laallahum yadarraun ndabyo nga bakola ki nga bakomyewo kati bwe banaddanga thumma baddalna makana sayiati alhasana ebbanga bwe liba liriiseewo ndibazaayo mu mbeera ebadde embi neddayo neerongooka hatta afaw okutuusa afaw wano ibuni kathiri agamba nti n'abayuropu tubawo essuubi n'abaafirika afaw ibuni kathiri agamba nti kafaru wa kathurat amwaluhum wa auladuhum afaw kyekitegeeza nti bajja kuddayo ng'embeera ngikyusizza ebadde batudde ku nfiite
abalisigalawo bajja kuddayo kafaru bayingiwale wa katharati amwaluhum wa auladuhum ate bagaggawale ate bazaale agenda olwo ng'alakala takyakola ngenda bbawo amaanyi agazaala ate mbawe ne ssente lwaki olw'okukomawo kuli فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين يندبوا مدد جنسيني يندبوا أبانا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا يندبوا الزيات مبرسي وكم النوجي وركم وكولي nchibakole nziremu bawamanyi ekisajja amanyi g'ekikyala kati bateredde bye nali mbajjeeko ate mbawe buto sente zijjemu naye mbutuufu bw'ogenda okulaba kati ate abantu sipiidi kwe bazaalira abagumba abatono kirimu kye yatukola abantu bakyesasuzza awanzeemu n'abawa amaanyi bazaala oluzaala buli mukazi genda aba bakazi abalina embuto tolako oli ku maternity olabe kabuto naye nga babaali babadde balwadde emabega eri agambye kati kino kasandijjawo neraba nga bagonze mu butuufu abantu bagonda ku siriimu abantu bagonda ku siriimu obasanga baziika buli kaseera buli wamu waliwo okwogera ku allah nga bamwogerako lwa salaatul janaaza Allahu akbar Allahu akbar kiki sirimu yamututte oyo naava wenca mu lujja lwe lumu Allahu akbar nti mulimu omulwadde nawe tebutera kubaamu zikiri naye nga zikiri si za mauledi si za ki zikiri za kwogera ku allah nga salaatul janaaza mwe tuyita ogoloka la ilaha illallah la ilaha illallah jo mwali jindi kuloka nekundi akutuse la ilaha illallah muhammadu rasulullah abantu bonna ne basiraamu kala kati kijeo kivuddewo nti kale muddeebu muzaale maama abantu ne bazaala ne bagamba nti ate kati allah atuusizaamu alina omugezi gwawadde nti bw'oba nabwo omwana munda asobola okuba omulamu naye nga gw'omulina eyo feezi ya rahma alina omugezi gwaleese n'akazuula akati ate nedda muyinza okuba babiri si nsonga ng'omwalina nga omulala talina mugende ebyo na rahma ne bazaala nga bo balwadde abo ne bakigenderamu abaana balamu omukazi mulwadde omwami mulamu ebuna rahma ejja any phases okukakkana ng'abantu bazadde amasomero gajjudde agataaliwo nga siriimu tannajja temulimu ssomero taliimu mwana naye nga si malayika ze zibazaala allah bw'amala okujja twalina yunivasite emu nga yemakerere mbaala ejjudde bugeme ejjudde njogere ki nemikyala mana tukuleka yunivasite nemubende wali yunivasite naye zaaba bantu lwaki allah agaye nti ŋŋenda kukijjawo ndeete hatta afawo abantu baddewo babe bangi n'omusimbi gube mungi mu butuufu abazzukulu balyogera history ne bagamba waqaalu abaliddawo kati bano abangi abagagga mu butuufu obugagga obuli ku uganda essaawa ya leero si bwe bugagga obubaddewo ku mulembe gwa Amini omuntu kubanga ku mulembe gwa Amini nkukakasa abawangadde tukubuulira twawanga omusolo gwa mutwe naye ng'abantu babagola ogenda taata abadde alima nadduka numuga taata kikindi mundeke bantwala ng'ate wallahi bamulemeddeko taata alemeddeko n'abamulemeddeko bamulemeddeko alinnya ensozi balinnya ensozi mutwalo meka nze natandikira ku mutwalo naye nga bagoba oyo ayagala okugendeko ekamala mpa ku tikiti nti nazirabidde tajja kgenda babakwata ku kyalo ne babasiba si bwe kibadde naye kakati misolo wallahi njagala kutegeeza tuwa ogwa tv ne tusasula amazzi ne tusasula ogw'essimu ne tusasula ogw'essimu okuteguliiko mbalirira oteekako usman ott n'omala omusasula n'oteekako eza airtime n'omala omusasula n'oteekako gb bazeta ki whatsapp balina whatsapp oteekako kibaga data nomumala otaddeko data ndizadde sente zagula luva tuzijjawa
Allah agaye nti kasandijjawo kino ekirwadde kino ddekabusa mugenda kwala mube bangi n'ensimbi mu butuufu amazzi amasannyalaze data airtime OTT ezo zonna sizizo misolo naye ng'abantu amasimu bagagula bukula tanwasiira naye kagatulira tuli baavu naye bali baawanga omusolo ogu tebabakola ebyalo nga tebalina emmwanyi ziba kuno n'eri n'emitwe gyalimu ndowooza ndowooza n'obufunda bw'emitwe bwalimu kati ne bujja bwegatta ku mbeera eyaliwo emisindawo nga gyegigattawo benjogera bituufu oba nedda njagala mugende mukebere emmotoka eziriwo olwaleero naye nga buli emmotoka ew'omusolo abantu emmotoka zitula tusinga babigere ezo pikipiki ku mulembe gwa miniti zaaliwo twalinanga ggaali naye nokusanga omuntu alina eggaali hero lale hero philips whatever abantu nga beyagala naye nga abantu olwali bagambye obwavu kututta olowooza singa ddala batuuka ku ddala nti tuli bulungi buli muntu genda mu byalo buli awali ekyalo waliwo ebbaatiri ki kati bw'oseresa ebbaatiri myufu beebuuza nti ono muganda gasigadde mugaliwo kabira kati egaseresa ayinza okuba gundi oba gundi abantu basereka olakale akantu katono akantu katono nnyo musajja nga dakiika budakiika yeewo ennyumba ezaalinga e Kampala ozisanga mu byalo eyo awataabeeranga ki nabbi kyagamba yatatawaluna fil bunyan mujja kusanga amayumba mu faamu eyo fantadhiru saa olwaleero kati okusanga omwavu ennyo kati eddaala eritandikirwako mu bwavu aba alina kasoola ate omunkuseere aba alina kasoola akenkana bulaka buuku nga munda alaba naye nga talaba bulungi naye nga alaba naye talaba bulungi naye agenda okwongerako pano bannange ensi bwetuuse nokulaba netadoga okujjako ng'oyagala kwokya bupiira ng'osiba munnyo n'okagula ate oyinza okugula akasubbaawo ebinini naye waliwo kwegamba mulimu abezze ennyo wansi oyinza obbosanga eyo nga n'erinnya totera biwulira katemanduulu mwasa bikopo bwe bwalo bwe buti olubuga obuki nze mmanyi mpulira bya oba ositegedde Allah agaye nti kasita nalabanga abantu nga bateredde tulowooza okutereera ndi mujja kgenda wali mu kisaawe muleekaane mwenna buli nnyumba ng'erimu tahaliiri ninga okulaba nti wano bagaa nti etali mu tahaliiri mulimu solaatul janaza nga takbiiri ezirimu tezibangamu zisosa obungi maama mulwadde ate tuziika taata allahu akbar allahu akbar ninga nti kati abantu bategeera nti nkola kubabe babaziika banjogerako nenkyusa ku mbeera onyini nsi agabadde ebibadde ebidaala by'amazina kati bateekawo solaatul janaza allahumma ghfir lahu warham allahumma ghfir lahu warham waskinhu fil janna mutegedde nti jana wa anna nnaara haqqun nti omujja byogera kifuba ddembe ogera okulanga famire emu erimu abasiriimu 8 nze solaatul janaza mmeka takbiira mmeka wahaddis wala haraj allah naga nti kintu kati mutegedde nanti nalahum yatadarraun nagamba nti okutuusa bwe nalabanga bakyusiza embeera embi nenjijjawo nendeeta ennungi hatta afaw okutuusa ne baddayo mu bulamu ne baba bangi ne babeerabiza nti natwalako wano ne ku miliyoni z'abantu afaw ابن كثير عفوا يشفون لدى كثر وكثرة أموالهم يقال عفى الشيء إذا كثر عفى الشيء وقال يشينتو تيجي تريده عفى الشيء يشينتو تشوفوا دم بونجي كاكاتي نوي مين دي عسنا
nemba abaana ne baddawo ne batiba ekyali alina nsekere yadde envunza ebyo biri mu history bano baleese bapya ne sente ziringa sente n'agamba abaana abaddawo waqaalu ne bagamba kad massa abauna gwekiri kad massa abaana nti tuwulirako mu byafaayo nazize kuno nti bajjajja Allah yabasuulamu kajampune kati nga bwe mbanyumiza tuwulira nti mu myaka eyo waliyo emyaka abaliwo kati be banyumya beerabidde nabo ngenda okuleeta ensi etambulira mu phases kati abaliwo bakyerabira dda nga bwonyumiza abaana nti olutalo olweruweru lwali abantu obuwanga ne babuteeka ku makubo nga babwaliiridde tukiwulira nga buli nti bakadde baffe si be tubanyumiza kati mwe munyumiza abaana bammwe nti munnange nno nazzi kuno ki nseegula mirambo otyo bagamba mbo ki emirambo gyalingaawo obuwanga ne babwanika bajjajjaffe naye nga bamu tebakikakasa bawaga nti zaake oyagala ku sito zaamu saabalabako mulinde tuggwewo mulabe ezammwe ate zijja kubaamu tekinologiya kubanga lwaki emaali weeri n'abavubuka weebali lwaki afaawo kati bangi sente nyingi n'abantu bangi kati awo efujjo tobala tugenda okuddayo bwe kyetwavaamu nti obulamu bwe butambula Allah bw'alaba effujjo liyitiridde n'atoolako abamu n'abatwala aye n'azzaawo abalala waqaalu kad massa abaana dharraa'u wa sarraa'u batunyumiza nti bakadde baffe mu byafaayo nti waliwo endwadde ezaabalya n'obwavu ne buyitirira فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون bano agamba nti baluna abanyumya beerabidde nti nabo ŋŋenda kubavunjaga naye tebannakitegeera bye banyumya naye enzija bwe baba banyumya ku byeruweero nti kati bigenda okuddamu ebyemagere wahum la yashurun tebannategeera nemagere egenda kukulukoleeza Allah jalla sheikulana eno naye bamuli gitegeera insha Allah tusabe Allah tusaasire yasinga okututegeerera yagamba wa asa an takrahu shay'an muyinza okubeera nga mukyayi ekintu wa huwa khairun lakum nga mbutuufu obulungi bwammwe buli mu kyo ate wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yabategeerera mmwe temulina kyemutegeera naye saagala mubivunule nga buli omu bwategeera wabula mubivunule mu Qur'ani nti Qur'ani ensi eno Allah gyakyusakyusa embeera nk'abaki n'abantu naye ng'azikyusiza ku neeyisa yaffe bakadde bange buli matendo ga Allah ebengera n'emirembe ebeere kuwa ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam twebaza Allah atusaasidde ne tuyitako mu mateeka ge tumusaba atuwa okuba ntutegedde seeka byatukubidde ebifaananyi naye kitiisa twatandise okusoma ekitabo kyaffe ekitulaga ebirungi omuntu byogenda ng'okola omuwandiisi aga nti lwaki yakiwandiise yagambye nti ebi ekipandiisizze ekitabo kino ebintu bingi Allah kwasinziira okusangula ebibi ku baddu be nga ekisinga obukulu mu kyo oba mu byo kwe kwenenya wabula olw'ekisa kye Allah ekingi kyalina eri abaddu be waliwo abantu abasangulwako ebibi nga asinziira ku nsonga endala ezitali kwenenya ebintu byonna Allah kwasinziira n'asonyiwa abantu b'ebibi byabwe nga si
kwenenya ekituufu ebibi ebyo byaba abasanguddeko baba baafa tebeenenyezza era ebibasonyisa olw'ebintu ebirungi ebyo bye baba bakoze oba bakola ne basanyusa nnyo Allah. Kino kitegeeza nti abantu tebalina kulagajjalira kwenenya nti beesigamire ku bintu ebyo byokka. Ebintu bingi Allah kwasinziira n'asonyiwa ebibi by'abaddu be era mu kitabo kino tugenda kumenyayo ebintu 27 byokka. Tukubiriza abasiraamu okwenenya ebibi byabwe era mu kiseera kyekimu ne tubakubiriza n'okwesiba ku bintu nga bino Allah kwasinziira okutusonyiwa ebibi ebyo. Ebitabo bingi ebyetongodde ebyawandiikibwa oba ebiwandiikiddwa ku nsonga eno nga mu byo mwe muli ekyo ekyawandiikibwa Imam Ibn Hajar al-Asqalani nga kiyitibwa okumanya ensonga ezisanguzisaawo ebibi by'omu maaso n'eby'emabega era ezimu ku nsonga zino ezijjiddwa mu kitabo ekyo ze zino n'aleeta esooka okusonyiwa alemereddwa okusasula ebbanja. Seeka yakitusomesaako wano emabega naye kakati bw'osonyiwa omuntu wuliriza kyekisoose. Abantu bangi beewola ebintu mu bannaabwe omuli ne ssente olw'obuzibu bwe baba balina n'enkumbi n'embazi. Wabula abantu mu bo waliwo Allah baagerera ebizibu ne byeyongera bweyongezi. Ono eyawoze akubirizibwa okulindiriza ku muntu yenna gwe yeekakasa nti tannaba kutereera bulungi, wabula singa akakasiza ddala nti musajja wattu oba mukazi wattu alemereddwa ddala tajja kusobola kusasula, awo bw'omusonyiwa naawe Allah abajja kusonyiwa akuggyeko ebibi byo. Tekiba kirungi kulemera ku munno n'otuuka n'okumuwambako ebibye oba n'okuwera nga bw'olimirira naye mu maaso ga Allah nga gwe olinga ataasobya. Asonyiwa naye wakusonyiyibwa ate atasonyiwa naye Allah si wakumusonyiwa. Sahaba Abu Huraira radiyallahu anhu yanyumya n'agamba nti omubaka wa Allah sallallahu alaihi wasallama yagamba nti waliwo omusuubuzi eyali awola abantu naye bwe yalabanga alemereddwa okusasula ng'agamba abavubuka be nti oyo mumusonyiwe oba oli awo naffe Allah n'atusonyiwa. Bwe yafa naye Allah n'amusonyiwa. Yayogerwa Imaamu Bukhari. Alhamdulillah. Kikulu nnyo mulimu abantu baagamba nti nja kulinda maaso ga Allah. Nzaagala katulabeko akakunizo y'ensi y'abantu. Kintu ki nga kitukuvu nga kikkirizibwa okuliibwa naye nga tekikkirizibwa kugaba? Okkirizibwa okirye naye ate tekigaba. Ekyo oba eyo eba nnyama ya dhuhiya, oli akkirizibwa okugirya n'okugigaba wabula takkirizibwa kugisaddaaka yadde okugitunda yadde okugiwanyisaamu endala.
se okugava n'okusaddaaka nenda bambye ebyoluganda kati byaga bifaanagana byawukana bw'oba obigasse iza jtamaa iftaraka wa iza ftaraka ijtamaa ekimu okikozesa n'ekigatta oluusi kiyinza okuzingira mu kinne waakyo bw'obigatta buli kimu kyawuka tigundi musaddaakidde ateekwa kuba mbanaku omunaku tusaddaakira muki naye ate mukwano gwo ne bwaba mugagga muwaako obubuzi tigundi mumuweeko tukola sadaka etirako innama sadakat lilfuqara walmasakin mu kiti ekyo nti erinnyo mu bantu abalina obwetaavu naye nyinza okubeera nga sirimu bwetaavu ndi mugagga munno ompaako obuwi oba kiyinza okwawukana kitegerekese mukwano gwo ossa akawuzi n'osaddaakirako abanaku ddala abatalina bwete naye oli ne mukwano gwo nga mugagga n'omuwa wallahu alam wabula kiri ekyokusaddaaka ekyebbanja kikulu kiriya ayimiriddewo nga talina bbanja naye buli mabanja tugalira ku lebo waliwo alina ejja agakatuuka ku kyalo waliwo alina ate amanene aga paliamenti nga go ga gavumenti owulidde buli muntu mu ddaala lye mwe muli ebbanja lye weewola ku munne 3,000 zikulemye okuzaayo n'omugamba nkusonyiye naye kwate nkusonyiwa wano bizaffe nkusonyiye naye seerabidde nkusonyiye bw'oliba ozifunye olizikola ki olizireeta wano okusonyiwa kwawano ewaffe si kwangu okusonyiwa munda ne kungulu omusajja agamba akulaba bulabi nga yakusonyiwa n'agamba naye gundi katuwafuna nali nkusonyiye ndabangu katuli bubi musajja yakuwula nga tonnagenda bweru n'akusonyiwa kyokka kati ebweru otandise okuzimba ennyumba n'addamu okusonyiwa n'akusazaamu yenkola yaffe yekifirika omuntu bw'omusonyiwa okungonaki nga tosonyiye just for granted naye naawe naye essuubi nti kankusonyiwe allah alikola ki nange allah kikole mimbaabi nti osonyiye ng'olina ky'oluubiriramu naye kasi kyakaakati nga nti alhamdulillah naye bw'osonyiwa nga tosuubirayo illa btigaa wajhi rabbihi l-ala kwe kuddamu n'osazaamu ni nali nkusonyiye naye kati kooteredde giraki kiri nkisazizaamu kati njagala sente zange naye bw'oba wali wakiwanika eri allah tayinza kuyiwa ndagaano naye tusabirigana era tukubizigana abali obulungi oba oliawo obulungi bw'oliko wabutuukako lwakusonyiwa banno abaali mu mbeera embi n'emityano omusajja gwe mmanyi geno neebalize gundi yampola ebbanja lye ne linnyema nansonyiwa naye nga lyaliddeni nangano ngeesi ku lwa allah oba tutegedde abaddu ba allah bintu byetusoma waliwo ababiteeka mu practice yadde nga ffe tukyabiina mu theory nosoma ekintu ngaekirasoboka naye wallahi nga kisoboka musajja yagala kugula poluti agiguze aliseyo ebbanja naye yarabbi ebizibu buli kaseera bikola ki nomuga nti ezo zireke inshallah allah alikusasula bw'asonyiye ate allah n'agenda akikukolera n'agaziya emiwaatwa gy'ennyingi zaayo ng'asinziira ku kusonyiwa kuno kwokoze munno kuba inna allah yuhibbu lmuhsinin allah ayagala nnyo abantu abeeyisa obulungi tusaba allah tuteeke mu bantu abasonyiwa ate tumusaba atutaasa abaneewola nga tebaatusasule kwaliaizoga nti katuseeka keyasomye gyendaga yene zimulema ng'amanyi nti tajja nakuzizza subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin